Badereva balombye ofiisi yaabwe seeta ne batandika okukubagana ebikonde ne ssentebe waabwe nga bamulangira obubbi. Ekitulwanya ssente tulina ssente zaffe ze tutereka ku stage tutereka mu kanaku emitwalo 10 bamulumirizza okubulankanya ensimbi ezisoloozebwa. Nanto tojja kuŋŋamba omuntu omu ategeerera olumu nga tasobola kusikala ojigenda Kampala nadda. Kazaako eri Amanda. Amanda atufuukidde ekizibu yeeyita Jamira linnya ly'abakazi yeeyerusa. Twajja ne tumulonda nga tumwagala nnyo mu kumwagala ennyo n'atufuukidde ekizibu. Kati ffe abatakisi baataagala lwaki tatufiira agende n'ofiisi yaffe agireke. Badereva era bamulumiriza n'okwezza emmotoka yabaweebwa President Museveni era nga baagala agibawe bagikozese basobole okufunamu ssente ezibayamba. Emmotoka ya task force gundi kale emmotoka ye yavaawa. Emmotoka President Museveni yagituwa nga agiwadde task force. Emmotoka lwagirwanirira abo ennyintu badde nga tutambula bintu bino nga tuyita bayayi balina byakukola emmotoka bagireese ate batandika okweyingiza baleka okweyingizaawo. Wano poliisi okuva eseeta weetuukidde n'ekuba amasasi mu bbanga okubagumbulula wadde nga badereva babadde bagenda mu maaso n'okubagana. Waliwo omu ku badereva alumbye wa poliisi ng'ayagala okumuggyako emmundu ng'ono okumwetaasaako omusirikale ayongedde okuba amasasi mu bbanga. Baasizza endabirwamu z'amadiisa ga ofiisi nga ssentebe Nsubuga ategeeza nti President Museveni emmotoka yagiwa kibiina Source Stage neyeegana n'ensimbi ze bamussaako nti yazirya n'annyonnyola byonna ebimukoleddwako. So ensonga y'emmotoka baba beekwasa kugireetamu kubanga President Museveni mu kiseera kino tagabanga ku mmotoka n'agamba nti emmotoka ngiwadde ba drivers. No, emmotoka President yagiwa Mukono District NRM Task Force era kyekiri mu biwaaniike. Ogendako mu ofiisi efe abagiteekawo nga ya taxi naye ogendayo n'abali musimayi basekutale abakyala bawoza ofiisi y'NRM. Atuuse n'okubisiza amasasi ku stage yaffe. RPC Mulamba yamusanga n'emiggo n'ebyambe n'amawaya. Mu kavuvungano kano abantu babiri bakwatiddwa okuli n'agambibwa okuba nti abadde ayagala kuggyako omusirikale emmundu. DPC w'e Mukono Fred Ayimbisibwe ategeeza nti obuzibu buvudde ku badereva butategeeragana ku mmotoka eyabaweebwa pulezidenti okumunoonyeza akalulu. baludde nga balina issues nga balina ensonga David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.